Abantu abasinga mu hostel ezisinga temubulamu busera Mukene. Abaana bafumba Mukene. My lord, twabulwanga ssente 3,000 ezigula emmere. Kati ekyenjawulo ekiriwo nti ku campus teri kawunga. Ate nga tulina expensive taste, very broke but with a very expensive taste. Teri kintu kikoyanga kuzuukuka ng'olina pressure ya paper. Soma kumenya buli omu. N'abali yabeefula nti kubamenya balimba. Osobola otuuka ku campus wakedde 12 ova ewaka. Lecturer n'abagamba tagenda kujja. Jjukira lectures zitandika ssaawa 3. Kati ya communicating ssaawa 2. Gwe ssaawa emu atuuse dda ku campus. Babuuza ku mwenna bakyekomere ku media. Omuweereza Muzeeyi Masembe. Nyongera okujjukiza programu eno eteekebwamu ssente Ekarim Fashions. Asangibwa ku Nabukeera Plaza level 2 shop number H15 A16. Gendawo ku kiyitibwa ebyokwambala. Yesuula mu moto waali nnyo ku kyemmotoka. Asangibwa Makindye mu junction ya Salama Road ne Kalenda. Awo opposite amafuta ga Africa waali. Nkomyewo ne Charlie wange. Abadde ambuzeeko tusobole okutematema embeera z'abawala. Tebayitamu mu kampasi, tebayitamu mu mirimu, tebayitamu mu mikwano. Kuba bangi be balowooza mbu mukwano gwe n'akola ekintu ekimwewuunyisa. Kwe kiri? Sokobuuze ku bantu Charlie wange. Mze baleko mwenna abatulaba amanya Angie 256. Yes. Gali wa TikTok? Ate walala platform enda. Gali ku platform zonna. Oh, bitambula bita. Si bibi. Oze ebyamu. Ebyaffe bimanyi biba byakuyiriva. Tetuzikiza. Kito. Life ogisanze otya? Musana guno. Life simbi. Tebitambulanga bwe nabibala. Naye webiri wembyagala. Tandikire ku ekyo wali obibala oti. Nali mbibala okuba nti embuto nze nalina ebirooto nti njina emyaka gye ndimu njabba nafumbirwa dda. Nga nina mansion. Twalootanga ebintu bingi. Naye bwe nabibala si bwe biri. Sinnafumbirwa. Sente ezizimba mansion oba ezigigula sizirina. Naye wembeera wange obulamu si bubi. Sisabiriza. Waloota nga gwe ogenda okwezimbira obanga musajja yakuwasiza. Nga nze ngenda okwezimbira. Olwo omusajja agenda okuwasa. Kwajjuka n'ekirooto ky'okufumbira wali okirinamu. Nga yina kujjawo. Birooto ebyange nalabangamu ennyumba 2 eyange n'eya bba wange. Wanyiriza nga nzira ewange. Lwaki gwe wakirootanga otyo? Nakirootangawo entyo kuba nze saagala bintu byakumpitirirako oba bwe mba nkyogera. Nze situlugunyizibwa tebamboggolera. Kuba tolina kyogenda kumboggolera nkitegeera osobola okukkakkana n'okiŋŋamba ne nkitegeera. N'ate bw'omboggolera oba onteekamu fiya. Mu birooto by'emyaka gyali emeka awo? 2 emeka ogamba kati kanyingire obufumbo? 22. Tegyali mito nnyo. Tegyali mito nnyo ebiseera ebyo. Nze ebiseera ebyo nali ndaba ng'egyo emyaka kituufu njabba nkikuye. Ng'olidde oyingidde oba musajja. Kyogambye ekyokubeera mbu oli wuwo wazimba oba? Saazimba naye wembeera. Just bw'obeera buvunaanyizibwa bwo. Teri musajja agamba kankuteereko. Bw'abaayo aveeyo ajjeegere. Taliiyo. Walaano omwezi ogujja watagenda gukuba. Ansule ebweru bannaaye. Taliiyo. Agamba owaayi jangu ozikime wano. Ajja azikime wallahi taliiyo. Maanyi go. Maanyi gange. Mukyaza nnyo mmwe. Abatera okugamba mbu mulina ewammwe. N'omusajja gwe nnina ewange tamanyiiwo. Ng'ate boyfriend. Lwaki? Simanyi, I don't feel like I'm ready for him to see the place yet. Nenga gwe olina ekisumuluzo kyewe. Lwaki mba n'ekisumuluzo kyewo? Kati olaba entitlement yereeta kubanga obeera entitled ng'ogamba nina obeera n'ekisumuluzo kyewo kitegeeza naawe ewuwo alina obba n'ekisumuluzo. Entitlement si nnungi abantu w'otasasula ekisumuluzo oba osaba kyaki. Kinyiiza nnyo mu abawala. Nze tekisobola kunnyiiza.
tekisobola kunnyiza nti baganya okumpa ekisumuluzo. Sisobola nakyayira muntu nga soose mukubira nti nzija. Surprise. Sisobola. Oli boyfriend kati lwaki mba nkusurprising kamugweko bugwinga takita kati bwentuukayo nga taliiyo n'osigala ku mulyango ate ekyo kisobola n'okunnyiza ekyo kisobola n'okunnyiza kati okukontrolinga obusungu bwange manye nti sagala kunyiiga mbirekera ddala nensooka nenkukubira n'ombulira oba gy'oli oba toliiyo. Babamu ekisinga obbatisa okugendayo bugenzi gwagamba simugambye oba osuubira okulowooza mbu oyinza osangayo omukazi. Abakisuubira nze sikisuubira. Ekyo kitambulira nnyo mu bawala. Nze sikisuubira. Nze kyova ngamba abantu ndi wanjawulo. Abantu abasinga bwe bagamba nti abawala mukola kino nga mbagamba kati awo then ndi mulenzi bwe muba bwe mutyo mukiraba nti abawala kye bakola. Kino neewunyisizza nnyo okuŋŋamba mbu gwe kukikwagana n'ekisumuluzo ky'omusajja. Siina kyenkyagaza. Anti akwesiga woona yagalira ojja kujja oggula. Bw'aba ayagala okimpa asobola okimpa naye era mba sobola mmala gagendayo. N'oba olina ekisumuluzo. Ne mba nkirina sobola mmala gagenda eri si wange eri si wuwo bakulazeeyo bulazi. Ogendayo okolayo ki? Kati ebintu webibula nga asikaali agamba nti nno gundi Angie Namulabe ye yasembye okujja. Olaba we mukyawagana. Aba akwesiga kituufu aba takusuubiramu ngalo. Imagine muli mu kikomera. Imagine gwe bba wange oli mu kikomera kyo n'ompa ekisumuluzo nenzija nga totegedde let's say oba neefudde nti nze kulongoosa waka nennongoosa nenvaayo. Omu ku banneiba oba ng'alimu engalo n'ayingira ewuwo n'abaako kyajjayo. Oba amenye oba tamenye n'abaako kyajjayo. Oba let's say nze neetooloddemu oba nfulumye kusuulayo kasasiro omuntu n'ayingira ewuwo n'abaako kyajjayo. Asikali yakomye olaba nga nze nnyingirayo. Ekintu ekyo kibuze osuubira kati baba bagenda kugamba ddala mu nnyumba mwakomye oyingiramu nannyinimu naawe n'ojja nga taliiwo. Osuubira bagenda nenyaani. Akiteeka ku ggwe. Oba oyagala nenyaani. Asikaali. Kiringa kubeera mu nnyumba abantu babiri. Ekintu nekitambula ne kivaayo ne kidda wali. Mwenna ne mutandika okwebuuza nti ani yakitadde mulimu babiri. Buli omu aba agenda asuubiriza munne. Ekyo kikweraliikiriza n'ogamba beera n'ekisumuluzo kyo. Si kye kineeraliikiriza kyokka naye saagala bintu bya entitlement nze. Seewa importance. Embeera kuba nsinga nnyo okulaba nga engoye zo zitambulira nnyo mu z'abalenzi. Embeera eyo tetuukako ekiseera oli n'akulowooleza. Bandowooleza. Abantu abasinga bandowooleza ebintu bingi naye sibalinaako buzibu balowooze nsigenda vaayo kwewozaako. Abammanyi bammanyi, bazadde bange bammanyi, kati bali tondiisa tonsuza obeerawo we siri mbeerawo wootali kikyogenda okunkola ddala. Okwogerera boogere. Tofiiringamu ng'onafuye nga boogera ekigambo ekyo. Nze nkuze banjogerera. Nze nali mu nursery naye nga bampita kiroboozi because of my voice. Kati nno n'eddoboozi lyange lyatereramu terikyali ddiifu nga bwe lyali luli mbuto nga nina ekyejo nga njogera nembegerera like nga njogera mpola. Kati nga bw'obigatta ebyo eddoboozi lizitowera ddala. Ate for a child omwana ow'obuwala nga muto baba beewunya eddoboozi eddene nga bampita kiroboozi. So ebyo byonna tebirina kye byankolako. Tekigenda tandika kati. Wasalawo gw'otambuze life yo. Obulamu butambula. Bwe bampita kiroboozi nafa eddoboozi lyakyuka teryakyuka. Kyali kiroboozi kati kigenda kikyukamu. Kigenda kidda mu kaloboozi. Awo sikiwa. Engeri gy'oyogeramu olaga luli lyali ddene nnyo okusinga kati. Nnyo just adolescence etuuka n'ekyusa eddoboozi ne likenderamu era it's just normality. Ki ekikulemesa mu life yo okubeera nga weekuba make-up weekolaki? Ebintu bya make-up ebyo bimenya. Etya? Nokera ku makya esiige foundation, concealer, lipstick, eyeshadow, lashes. Byonna ebyo. Ate nga waliwo ne besoogedde bye simanyi.
kugundi muteekako layini mmeka? Nkutidde ggwe ateekako omusingi pulasita byonna Kyekibalwisayo ne mumala eddakiika 40. nze ndwawo yadde zikola makeup ndwawo. Ng'okola kyali? Simanyi nsobola n'okwambala ne netunya mu ndabirwamu ne nekwatayo ka vidiyo ne ngana naye wano sinyumye ne nkyusa ku lugoye bwentyo. Abaana beekuba makeup. N'ateekako ate ebintu ebyo expensive. Nze sinakola ssente ezo. Sinazikola ezo ezigula makeup obeere waka nga buli kaseera mwekuba. Ka lipstick mpulira baga simayo osobola okufunayo ak'ebitaano. Anti era kaba kabi. Tuba twagala kirungi. Tufunya naye gwe oba emmere osaba. Nsabira ddala. Naye buno obwana bambi. Bwe mba ndya emmere nsaba walayi buli omu asobola okunjulira. Naye mba ngenda kunywa kyakunywa nsooka kuba kabonero n'endya oba n'endya. Tutandikire ku life ya campus. Ojoyininga otya campus? Ebya campus si bye naliko first of all. Wali oyagala koma ku 6? Si kye nali njagala naye nze obwongo bwali tebuli nnyo ku bya campus kuba ekisooka byonna at the moment nali ndaba nga just kigenda menya bazadde bange. Ndaba ezo ssente basobola ozimpa ne tufunamu kye tuzikolamu ekirala because abantu abasinga be basoma si be bakola. Kituufu. Ate era nange bye nasoma kale nkolako ebitonotono naye not fully. Si byonna. Kati nga nkiraba nti okusoma ogendagenda ku campus you're going to waste your time there. Nga mbwongo nkimanyi era I did not apply anywhere. Naye by then nali siina na simu. Nakozesa ya mami wange for WhatsApp. My friend sent a message. Nangamba mwana gwe nkulabe ku government list. Namugamba ndabe ku government list nga nkola koki. Nangamba ku government list kwoli. Bambi ne tukebera nga kwendi ebyaddala. That's why I ended up going to campus. Kitegeeza gwe ebirowoozo byonna wali tukirowoozaako ng'ogenda oyingire. Nali si byendika ebya campus. Nga gweyagala mukaage ggwe ogende mu kintu kirala. Naye nga n'ekintu kye nali ngenda ogendamu nali sikimanyi. Naye nga manyi kimu kale just saagala soma. Kumenya okusoma kumenya buli omu. N'abali abeefula nti kubamenya balimba. Okusoma kumenya. Otandika waayiriza abantu. Nze sibawaayiriza okusoma kumenya. Omuntu just atuuka n'akyagala na living in the moment. Naye okusoma kumenya buli omu. Teri kintu kikoyanga kuzuukuka ng'olina pressure ya pepa. Nza n'okukaaba. Olwa pepa? Zera bwe nabanga ne pepa. Ankubira mami ne mugamba mami nsabira. Nansabira nigenda nekola pepa era ne baza mukama nti nayita bambi. Gwo omuzannyo gwe nnina mungi naye muli nkyetekamu ne ngamba olaba nayita. Buli omu asobola oyita. Olw'omuzannyo gwe wakola? Omuzannyo nalina mungi. Olwo olwedde campus gwe mu bulowoozo bwe bwali tebiriimu. Ova waka oba bakuyingiza hostel? Nasooka va waka because ebyo byonna tebyali mu ntegeka. So nasooka va waka. In fact okumanya nga tebyali mu ntegeka ne bazadde bange nabo baali bakimanyi nti omwana ono alabika tayagala soma. So I think in their mind they had it nti njasooka ntuuleko ewaka ndabe bwe kinyiga ndyoke ngende ku campus after. So ebyo byonna tebyali mu program. Nasooka va waka for the first semester. Ndaba nga kimenya ekyokuva ewaka because nali nva Matugga nsomera Nakawa. Kimenya. Balaba kirala mu buli lunaku ngankeera ne bammami. My mother is a teacher. Kati ng'alina okukeera ku ssomero bakeera ku signinga in. Nkeera saa 12 ffe tuba tufulumye ennyumba. Nga n'egulira niwe yali badde nga yakumukaaga. Ne bweba ya saa 6. Nkeera 12. Jjukira balina okuntwalako to safe transport. Atuvaayo waka ne bandeka mu kibuga nze ne nfata Zzugu mpaka Nakawa. Nobeerabeera ku campus awo n'olinda ije at least nga ngenda ku hostel ya chali wange ne tubeerayo ssaawa za lecture we zituuka nga tujja nga tusoma. Paka wagaa waayi. Paka nalaba nga kimmenya osobola otuuka ku campus wakedde 12 ova ewaka.
lecturer n'abagamba tagenda kujja. Jjukira lectures zitandika ssaawa 3. Kati ya communicating ssaawa 2. Gwe ssaawa emu watuuse dda ku campus. N'olaba ennaku olunaku lulamba oba olwonoonye transport waaba agenze. Sijja bisobola. Kanyingire campus. Era government olwali otuwa ssente kuba bw'obeera ku government sponsorship babawa funds. Or else tuwabwe bati nanoonyezawo hostel there and then. Wabweru munda? Outside. Lwaki tuwayingira? Sibisobole ebyo nze anti kati saagala bintu byakumbeerako nnyo kye kisooka mu byonna. Ate nagenda olaba nga mu hostels omunda bagamba weziwera ssaawa 2 baggalawo. Masiita. Imbeera waka ssaawa emu babeera bangamba mbeere mu nnyumba. Kale ate ne ku hostel ssaawa 2 mbeere nga ndi munda. Tekijja soboka. Mateeka ga campus we gagamba. Nedda ddi. Yingira ku 2 ku 12 tujja tuggulawo. Era nafunirawo ey'ewabweru nga ndaba sibisobola abisobola yabiyingira. Ngamba nno saagala lumya abantu mitwe saagala kungoba bugobi kunda abisa kuba ntyo swala. Awo ne mmanya buli omu omumpi wakwata watuuka wakwata. Omumpi wakoma wakwata. Ne ngenda ebweru. Obweru tewakumenyamu. Wamenyamu banyingirirako ne banziba. Naye nga mwendi. Nga weebase. Nali neebase ne bayingira ne batwala buli kye baali baagala okumanya nga nali neebase. Bakusitula ne ku nfaliso? Okumanya nga nali neebase. Nazuukuka ku makya nti nzuukuse ebya bulijjo. Nduzuukuka oluggi luggule ennyumba eri bulala nga tuli ku ki. Ngenda oyimuka kati okutandika okuba ng'avaamu otulo nga ndaba bambi baatuyingiridde ne batu. Olwo mwalimu bameka? Twali tubeeramu 2. Noli yali yeebase? Mwembi? Fembi 2 twali beebase balungi. Olwo nga twali aswaga munne owaayi? Twali beebase balungi. Nze nsobola okwebaka n'oyingira mu nnyumba n'okola buli ky'okola naye nga nze neebase munnange. Oba tonkutteeko kuntaataagana. Oba ojja kukola buli kimu ky'oyagala nze nga neebase. Era bagamba ebiseera ebisinga ababbi abayingira nga ddala bayingira mu nnyumba z'abawala bwe bamaliriza n'akawayiro bakutteko. Si ku kampasi be babikola abantu bakulu. Bano ababbi b'omu kampasi ye bazze kubba simu laptopu oba ne TV huufa pako ebyo bwe bityo electricals. Batalina kyamaanyi kyakwagaza kuba babeera ndagambo bannammwe bennyini nnyini. Si bannaffe nti basoma naye the people that are around the hostel be babeera ababbi bennyini. Buzibu ki wasinga okufuna awo nga bamaze okubba? Wadde ewaka omukadde saddayo waka namukubira bukubizi n'ava ku mulimu n'ajja nga babitutte ne mugamba batudde. Yaseka oli omukyala yaseka nanga naye bambi weebaka. Olwo munno ng'ali wa? Naye nga waali nga nange nali neebase. Ekirungi kyannyamba nti ffenna twalimu okimanyi basobola obbabba omuntu n'alowooza gwe yabipanze. Ekasoba nga toliimu. Ekirungi ffenna twalimu. Ate anyway she was understanding sikiwa nti yali kikoze ekyo ekyokundowooleza nti nze mubi. Naye amagezi g'obubbi nange sigalina. Agapanga ababbi ayinza ogamba bakyaliiwo. Nze sobola funa ssente n'ensirika. Bwe nfuna ssente bwe nsirika mukiraba nti nafunye kasente. Tekimenyamu okubeera mu hostel nga mulimu 2 3. Kimenyamu katini naye omuntu bw'oba omutegedde kati nze the first kati second semester the very first hostel gye nalimu n'omwana simumanyi tamanyi just twesanga nti ffenna twali tunoonya room ne tukigwamu custodian n'atugamba room yiyo mbeeremu 2. Naye nga ye kale tatera bbeerawo oluusi kati nga bw'ajja tanyega sobola beera na muntu gwe sobola kwogera naye mwabeerawo nga temuli ba mikwano. Nga tanyega yali Munnayuganda oyo? Munnayuganda. Ebiseera ebisinga bitera kubeera nga omuntu aba ava Kenya Munnayuganda nga bw'ajja akola bibye
akola bibyo nange nenkola byange nekituuka nga sirina kyemunyegamu naye omuntu atalina kiwa kyakunyeza nentuuka kuba nze my mother used to bring me food ku hostel nanfumba nekituuka nga nsobola okujja oba nafumbye emmere najja nagirya yonna nga tandekeddeyo ate nalekayo ebintu mbyoze nenganedda wano siita ate nga sobola mugambako kale sagala nnyo bintu byakubeera rude eri omuntu naye nengamba wano siita olwo nga ajja nakugamba owaaye njagala kulya ku mmere yo osanga agiridde muna anti kati twali twakifuula nti kuba era mmere nali sigenda girya nzika ng'era nfumba yaffe babiri ye nga agikuba kalamba ng'asobola olyako ekyemisana ekyeggulo n'alekawo ate eggooyoze oluusi naye ngulu kumugambako mbowaayo ntya abantu kati olaba nti neeyogeza olaba nti nefuula kabejja ntya abantu naye si nnyo hostel erimu baakubbira wakyusa oba nali nakyusa nga nvuddeyo kati gye twali tubeera n'oyo omuwala nenzira ewalala kasaba babba n'oddamu n'okyusa nasigalawo kuguma bugumi n'oyo munno Kibuli ye n'atuuka na graduate nga nandika mu kati room nenjisigaza nzekka olwo bano abawala abalala batera nnyingiza nnyo abalenzi agamba boyfriend wange ayagala kujja kundabako era baabikolanga baneighbors ng'obalaba nga ajja boyfriend we najja ne babeerawo ne munno gwe wali naye munnange boyfriend we nali mmanyi nga naye amanyi boyfriend wange ngera we bajja we hang like nga tubeerawo naye kati ekyokugamba nti nooveeyo kati ogendamu goba yalagewa fenna twali tuva wala tunaddawa anti akugamba weeyiye mumanyi okwesindikira mu message nokiŋŋamba naye kugamba weeyiye munoonye gye mulaga this is a room I pay anti kyaliwo agere munaye boyfriend azze akakamanyiro tetwakalina soka weetegulemu fembi akamanyiro tetwakalinaako ako kaba kamanyiro kati nze oyagala ndageko gendako wakyali waffe wano atuliraanye kisoboka ekyawo mwesitula ne mugenda era mwina bukodi bwammwe oli akusindikira ka tree awo akulaga waayi ngenda kuwalampa jeke bagamba kuwalampa ezo kodi zirimu mmwe basajja sife bawala yatugamba kodi eyo yali muwala ng'era agamba muwala munne yamugamba tree abo just balinanga kodi zaabwe bonga baba yali tagimanyi agenda okujja era n'amubuuza tree bye biki bonga baba balina kodi zaabwe nanga tree kitegeeza kwatamu ebibyuma tuli bize side ye akamanyiro tetwakalina naye nga n'obinkola boyfriend we teyasulako mu hostel oba munne yaliwo nga bajja buzi ne babalabako n'agenda kyekisinga nnyo osunguwa abawala ku campus bwavu ng'ate wakaba akuwadde amagya bwavu bazikuwa ne ziggwawo omuzadde ne bw'aba kuwa ssente tobeerangako mu boarding waliko mu boarding singa waliko mu boarding nali wawaka kalamba singa waliko mu boarding wali kitegedde omu wali obaddeko mu boarding eyo bakuwa ssente nezikuggwako ddiya kewuli ekuluma n'obeerawo n'oli akawunga ka ssomero kati ekyenjawulo ekiriwo nti ku campus teri kawunga ogenda ali naye era akakomando mukwano akakomando kabawo nga kakusasula si kabwereere eri ku ssomero akawunga kabanga kabwereere lwaki toshopinga bintu wano mu hostel nomaamu muno kati obishopinga abantu abasinga mu hostel ezisinga temubulamu busera yirindako ye lwaki obusera tutandika kimu lwaki obusera bwe businga obungi mwangu obuzera ovumba waliwo bwe babeera basiiseeko like basooka empeke basooka zisiikako nga tebannazigroundinga kati obwo ofumba bufumbe mazzi gokya n'obutabulira mu kikopo it's just easy obuugi bukwata olubuto teweetawanya mbu ate kosooka otokose wali kasita amazzi gajja ng'oteeka mu kikopo ebijiiko byo bibiri
ng'oteeka mu kikopo ne ssukaali onyeenya. Obusero bwe bukwata olubuto. Osoma olunaku lulamu. Bukwata olubuto simanyi oba osobola omalako olunaku lulamu. Wamalanga bbanga ki? Naye bukwata olubuto nze nalirangako akagaati oba capati. Ate kye nasooka okukola mikwano. Nga wa capati mukwano gwange asobola okumpola essaawa yonna wempulirira nti enjala ennuma. Kye nasooka okukola nze nga mba naye nasooka securinga. Mama wange kye yasinga okunjigiriza sekiwayo future. Omanyi muno kati owakakomando yo kyali wange wemba sirina mpola. N'ow'emmere kyali wange n'owa chipusi kati atunda emmere mulala like n'emmere gye baba bafumbye eyo nga tugirya mu nnaku za ssente ng'ofunyeemu ka ssente. N'ogenda n'ogamba bampeeyo enkoko oba ennyama bakuteramu muceere ebiki byonna era nga si ya bbeeyi kati ekisinga okuntabula kyekyo twabulwanga ssente 3,000 ezigula emmere. Akatogo kaayo kabanga ka 1,000. 3,000 ezigula emmere n'ogenda ne weewula. Ne bakuwola Rolex oba ne bakuwola emmere ate nga tulina expensive taste, very broke but with a very expensive taste. Sirya kikomando nze g'olaba. Ng'akasente ate ogalagenda kwewola. Nze sirya kikomando. Ng'akasente toyinaamu. Naye nga sikalina nga ngenda ne neewola Rolex ya 2. Wewe wasinga okwewolera ennyo yasinga okubanja ssente nnyingi. Owa Rolex kyova mwogerako era yekyali wange mpaka nakati era ne wenzirayo ne ku TikTok bambi yakomentingako ko nagamba ojja nnyo tulabako nigono bambi era ne bwempitayo muwaayo kasente kuba yambeererawo kampasi yali ejja kunnema nze nali njagwa eddala. Olina omutima ogujjukira okugamba nayono mabega wali yambeerera? Nze ne bwe mba nakukyawo oba nga twayawukana mbubi naye nga wambeererawoku era ne bwe mba njogera ngamba omuntu ono yambeererawo yadde twayawukana mbubi. Obumpimpi owa Rolex yambeererawo era owa Rolex yonna yonna gy'oli you are very much. Yakola obulungi obutagambika. Bbiri awo ojuka tezabanga bbiri. Nze ndya Rolex ya 2 najja 2 capati eno. Nedda nnyabo ebiseera ebyo zabanga capati ezo. Biseera ki? Wali ku campus. Nkwano campus nakagivaako omwaka gumwe. Capati yabeeranga ku bido. Omwaka gumwe mabega capati eyeekya. Capati yali ya bido. Capati ya 5 tekyaliika obanga aliyo baakati. Anti baakazongeza we waliyo. Nedda ddi yanze we naliyo baali bakola capati za mirundi 2. In fact capati z'olukumi nze nasinganga n'ozisaba. Ffe twasinga n'oziteeka mu nkola. Baalinga bakola ez'ebitano yes. Naye nze nga mugamba nkolera ya 1,000 saagala ya 5. Wayagala nnene. Ate ez'ebitano va ku ky'obunene ez'ebitano ezo ozigula 2 n'olyako emu kitundu ekitundu nga tolina ogenda kiteeka. Kati bakola lumu ey'olukumi n'omanya nti olya capati emu omulundi gumu oluma bulumi n'omalawo. Naye bw'oli emu n'okwata n'ey'okubiri omaliriza ey'okubiri togimazeeyo. Tukyali ku Busera. Busera Mukene. Abaana bafumba Mukene. My Lord. Nyekyo ekirala waliwo n'obujji buno obulala obubeera obwa yero batera obeera nabo. Obwa soya. Ndowooza. Then ne snacks biscuit biki ebyo bibeeramu mu nnyumba z'abakampasa. Mukene ono simutegeera. Mukene n'akawunga abaana babifumba. N'akawunga? Ije. Campus? Ije. Mukene n'akawunga? Ije. Nga byagenda teweewuunya nawe wabirya. Nze okubirya sikisobola gambu era ne kati mbirya. Naye kye ŋŋamba abaana ba campus batandika okugyawo olugezigezi. Omwana ajja n'olugezigezi kati. Waba afumba mukene n'akawunga. Jingiru wa mukwana wano namugamba omanyi bw'oba ojja sooka oyite wali kujja vaazi. Ije anti naye aba ayagala okirya ng'ate akimanyi gwalina okimugulira. Olwaki oba omukwana? Ate bw'otabireeta lufuuka lutalo. Abisobola yabiyingira. Lwaki tajjukiramu kali emisana nalidde mukene. Lwaki aba amuddamu ekiro? Kandeetera akatono. Lwaki oteekawo amateeka? Gwe lwaki oba okwana gw'olaba nti tomusobola? Olaba kati nze kyekyo kye ŋŋamba abasajja. Omuntu gw'osobola gy'ali gw'otasobola muveeko. Lekera ogamba nti abakazi baagala ssente.
kuba teri atayagala ssente n'abasajja bazaagala kiva abalina bashuga mami anti bazaagala nina mu bakampasa mujjewo olugezigezi olw'okubeera nga gw'olaba bannammwe mubaleke let them exploit their options nga bakyasobola mbuwojje wange oyagala birala kyokka nga ate mukene nga bakyasobola kaba kasiikeko atya kamukene asooka kasiikako oba atokosa nnyaanya wali n'akayiwamu tebasobola bitokosa bali nze nkugambye abaana b'oku campus they are broke people with an expensive test era mukene alya first class agala mu supermarket alya first class abaanyirira nze nali sirya mukene by the way n'abantu b'oku campus be bandeetera okulya mukene kuba mama wange tamulya so ebintu ebisinga mami oba daddi bwe baba tebabirya ewaka abasinga tetubirya because oba ogenda bifumbo kati kamukene wakayigira nnyo ku campus mukene namuyigira ku campus nze nali simulya in fact nga manyi mukene alumya olubuto kuba mami yakula mukene bwamulya nga ne bw'omumuwakala asobola omulya takina mbuzibu oba takulaga naye ng'amulumya olubuto kati nze nga nkimanyi mukene alumya olubuto atambula nnyo ku campus awo nga mu mutwe nakiteekamu mukene bw'omulya olubuto luba lulina okuluma naye olwo osiba otya lo noga waaye kamulye nalina kyali wange ng'afumba mukene awooma in fact yamunfumbirako yaŋŋamba lwaki leero tolya ku mukene nemugamba mukene sisobola mulya naŋŋamba ogenda mulya n'agenda n'amugula n'amufumba banaye ng'awooma watandikira awo kintu kye kisinga ennyo tambula awo ku campus Rolex Lodakisi ate amakoroni n'amakoroni n'omuceere naye Rolex omuceere ogwo si nti buli omu asobola okugugula ne gubeerawo ewu ne ka Rolex kano anti Rolex togenda teekamu kyamaanyi just 12,000 ng'olya Rolex balekishara omulembe gwo tebabasumbuwa engeri gye saayagala soma engeri gye saayagala nnyo bintu bya kusoma balekishara saayina namba zaabwe siina kyenzaagaza kosi waaka nga tumukola ne bamuwaayo nga mbirekera gundi coordinator yaba abikolako yalina okwogera ne lecturer max zange nze kasita nzirabayo so ebyo byonna saabirabako ate by the way gye nasomera ku UICT it's a government institute ebibatu bitono ddala banaye ne bakimanya bakugoba ne bakulemesa n'okuddamu okusomesa bitono ddala in fact sibiwuliranga naye biyinza obba byaliyo nze nga saabimanya kubanga ekisooka mu byonna nali sitera nnyo ku associatinga n'abantu ate nga saagala kusoma kati nyinza obba saabimanyaako gwe ki kyotuulawo n'ogamba g'amazima ku kampasi kuno nafunirako obuzibu bwali buyitirivu nako banno twakoppanga bakuwa kosi waka wiiki namba tomukoze olina okukoppa ku wa mukwano gwo ng'olwoliwa ng'olina byokola ebya oba ki weebase olunaku lugenzi oluddako ne lujja musiibye munyumya oluddako ne lujja neera n'otamukola mpaka deadline lwetuuka ng'olina omukoppa omuweeyo okkiriza mu bagamba mbu omwana bw'agenda ku kampasi n'akola gurupu ziboonoona zitya tezoonoona buli omu abantu banjawulo waliwo abantu abatali easily influenced by peers gye bali kati abo tebatera kwonooneka waliyo abantu nga nze nga peers zituinfluencinga naye nga nawe kennyini osigalamu akasalawo nomanya nti kale yadde tugenda out kino sijja kikola naye omuze gwe wayigayo okugenda out awo omuze gwe nayiga gwa kutambula kiro ali sitambula kiro shisha sigala omwenge yekyo ekirala awo kyebaterawo kuba abeerayo ku kampasi
Kuba bye biki? Okay, bateeka wano we bati. Ne bakakola bati. Kabeerawo we bati ne gabanga majaani naye nga kakuba. Kati oli akateeka wano we bati n'abeerawo ng'atambula olunaku lulamba ne kamukuba mpola mpola. Sikamanyi sikawuliranga nako. Ekirala ekibeera ku kampasi jingi. Ice azze guno omulembe nga nvudde ku kampasi naawe. Waliyo tebyaliyo. Tebyaliyo Ice azze mwaka guwedde. Kaakayaga ku kampasi. Kabeerangayo. Abantu babeera naye nga si ku kampasi wennyini naye nga campuses. Ne mu hostel kabeera nabo. Kati mu hostel settings jjukira ba neighbors ababeerawo oluusi muba temubamanyi. Abamu baniga be bagyekolera be bagyezingira so babeera basobola otunza abaana ba campus. Tewafuna naye akugamba owaaye kwatako akatuuti. Enjaga nkuze njiraba so tebasobola ginjigiriza. Ekitegeeza gwe tokkiriza mu baana abagamba mu gurupu zoonoonera ddala naye ng'oyagadde oba si kyo ng'oli sina innocent naive. Kuba waliwo abantu abamu nga ayagala fittinga in ng'alaba banaye Anja ngambye tugende tunywe waragi ngende bwe nagaana ajja kunkyawa. Whereby bw'ogaana tagenda nakukyawa ne bwakukyawa takuliisa takusuza. Naye nga zoonoona just depends on who. Ki ekibalowooleza mbu gwe w'ogenda ku kampasi kati oba okuze oba okyali muto oba okuze n'otandika okubeera ng'ebintu ebimu gw'olabira ddala bino nabimiisinga dda antandikiraawo. Kisinziira ku ngeri omuntu gy'akuze. Kati omanyi lwaki abaana b'ebikomera saaligambe baana b'ebikomera abaana abakuze nga babakuuma nnyo boononeka mangu. Bw'ava ewaka nange bakuze bankuuma nnyo naye si nnyo. Kati waliwo balinga bo bankyogere nti nga babakuumira ddala. Bw'ava ewaka n'atuuka ku hostel aba alaba nga buli kimu aba alina okukikola kuba akimanyi hostel agenda avaayo letse mu holiday nga semester eweddeko nga balina holiday alina okuddayo ewaka kitegeeza agenda kuddayo kukuumibwa. Kati awo buli kimu aba ayagala akikola aba akimanyi bw'anaddayo ewaka tebagenda kuddamu mukkiriza ttambula nga bw'alina ttambula, tebagenda mukkiriza kuddamu kwengeginga n'abantu nga bw'ali. Kati kyovula ababeera boononeka ye aba akiraba for the first time alaba this is my only chance, I should do everything. Oye kati awo kambe njayokere buli kimu. This is my only time. Naka engombe ya we only live once. Yeah. We only live once. Omwana omusanga naga we only live once. Agamba yennyabo. Nayingira ebbaala. Tewasumbirwa nnyo mu biseera bya kampasi. Ndi mukyala mulungi. Nasumbuizibwa nnyo. Si nnyo wamma. Naye era abasumbuyi babaawo buli omu bamukwana. Oba oli mubi oba oli mulungi. Nga basinga kuva sayidi ki? Buli omu bamukwana, buli omu akwanibwa abantu aba buli kika. N'omutamiivu gw'osanze kukuba asobola okuyimiriza n'akukwana. Yes. Kati ekyo ekyokuba nti bava sayidi ki era ku makya gamba nti nze sagala musajja talina mmotoka opaakingawa ogenda sangawo omusajja w'emmotoka. Otambulira ku boda toyagala ba boda kukwana. What are you meaning? Ogenze mu bbaala boda mwagirinnye basatu. Okitegeera ate ogamba mbu oyagala wa mmotoka. Omubuuza wa w'emmotoka ogenda mujja wanga naawe tewapaakinze mwesange nga buli omu aggulawo mmotoka. Thank you. Naye otambulira ku boda toyagala ba boda kukwana otya. Olya chapati toyagala ba chapati kukwana otya. Tukikiririzamu gwe. Tekisoboka. Kisoboka. But ku 10 kuliko oba 5 oba 3. Yero kikiba kityo. Bwe kityo bwe kiba. Angamba gwe n'okyetekako n'ogamba. Owaayo onkwana wa paakinzeewa. Just obeera oyagala the feel. Teri muntu atayagala muntu yeevu. Nga gwe tolinayo wadde akagaali. Tekigaana. Obutaba nakyo tekigamba nti kati nze obutaba na ssente
Tekingana kusaba mitwalo 4. Ekyo kyanjawulo. Nona aleeta olunkulu n'akubuuza owaayi. Wapakinzeewa. Abasajja abamu nze nsobola okikubuuza nga just nkwejjako oba. Mulimu byaba serious. Oluusi baba bejjako bwejja. Just n'okiraba nga ali serious. Waba alina gy'alaga alinnya boodu. Oli wamugamba nga mugawaayi nsindikira special. Ekyo nagambye buli omu akwane gwasobola tulekerawo okufuna aba complaining. Kuba complaints zisusse naye just buli omu akwane gwasobola. Zisinga side ki? Basajja ba complaininga. Omukazi ayagala ssente, omukazi ayagala kino, omukazi kino, omukazi kiri. N'abasajja be baavu, ffenna tuli bantu, ffenna teri atayagala ssente, ffenna teri atalina kajanja. Omusajja asobola okubuuza what's your body count. Kati bwe mba temwagala basaba mmotoka, lwaki mubuuza body count? Yagala amanyi. Nange mba njagala mmanyi oba lwaki togirina, banno lwaki bazirina gwe tozirina. Ayinza okuba ekyali mu garage. Ebeereyo. Bw'ona ogikyayo, ng'onkubira kasimu. We mulatuuse awo. We watuuse. People have their standards. Buli omu aba ne standard nti nze njagala omusajja bw'ati. Nkufuna. It does not matter oba ewaffe teri alina mmotoka. Tebinkwatako standard yange yeeno ziri zaali standard z'abazadde bange. Kati eno ye yange. Kyekyo. Ku mubiri gwe gwonna ayinako 3. Abantu b'osinga otambuliramu be bantu abasinga okwagala ebyo ebintu. Kuba 3. Kikyotegeeza abantu bensinga otambuliramu. Nti mikwano gye egisinga mulimu ab'amawulire, olinamuko ku bayimbi, olinamuko ku batikitoka. Ebiseera ebisinga nti bakugamba mbuulira gw'oyita naye. Owulire byonyuma. Kati gwe ki ekyaggana okubeera n'ogamba sijja kugenda? Kyamanyi ku ttatu ogifunira nsonga. Nange nkyali mu lusuubo nnyinza ogifuna bwe mba njagala. Mulimu abagifuna nti Justin gundi alina naye nkadde. Buli omu agifunira nsonga nti ekisooka byonna olaba abo abantu abakuba 3 babeera wali ne therapist. Let's say nze nkuba 3 kati gwe aba therapist. Bakubuuza 3 okakasa ogyagala nti njagala. Osobola okunnyonnyola why you want it. Kuba akuwa advice nagamba 3 eno jjukira tegenda kuvaako. N'akikunnyonnyola bulungi nnyo n'omanya. So okiyingira okimanyi nti kati wano wendaga. Abantu abasinga kale 3 zeezo zibeera ne meanings. Abantu ze batamanyi. Kyova olaba nze sigaana muntu bba na tattoo ye abeere nayo. But get a tattoo with a meaning. Nfunye ekiwojjolo kitegeeza kino. Nfunye exclamation mark etegeeza kino. Tomala gafuna tattoo ya linnya lya Angie. Kusanyusa Angie. Enkyagenda kukyawa. Baze kuba wano. Yokoboneebone ne tattoo. Tuli mu laavu ya 9 nengyekubako wano. Laavu eyo ekozesa abantu ensobi, nange enkozesa ensobi, nze mba mu laavu sigambwako. Ebampabula. Ng'oli bw'oli naye atakuwabula oba bano abatulaba teba. Nze siwabulwa nga ndi mu laavu. Laavu eyo ekozesa ensobi naye ensobi zonna zikolebwe naye ekya ttatu kyo kireke. Abavubuka bagamba teweekuba ttatu because of oli mu laavu. Kuba tomanyi ebijjankya. Ttatu esigalako mpaka. Bagenda kukya olaba n'abafumbo baawukana ne bakola divorce. Olumwe abakyekwano weekwanya. Nosanga omuwala nga yagyekubye wano ku mugongo. Nze kugambye laavu eno etukozesa ensobi. Nga nnene n'otulina ensobi nnene bwete. Naye osooka va mu laavu n'olyoka omanya nti wala eno yali nsobi. Tosobola giraba ng'okyali mu laavu. Bali bakumenyeeko. Batumenyeza ddala emitima. Omutima ogutalinaamu ggumba. Bagumenya batya ogwo? Bagukutula n'owulira nga guvuddeyo mu kifuba. Awulira nga guvuddeyo mu kifuba. Ng'obulamu tokyalina. Kiki wakola ennyo ekyo ekyakutuusa okumenyesa? Tewaali nze just simanyi kukyawa abantu. Ngamba oyo eyagumenya. Saidi. Wamukola ki kyenye?
Simanyi just yakera ku makya n'angamba ayagala break. Bamenye emitima emirundi mingi waliwo yakera ku makya n'angamba I need a break from you. Nkabamu amazigo manyi nkaaba mangu nsobola n'osanyuka ennyo nenkaaba nsobola n'oseka nenkaaba nkabamu amaziga waliwo eyankyawa nanzizaako akaana oba ka senior 6 nkabamu amaziga nkabamu amaziga akasinya singa kakuluma nnyo kannuma kubanga nali ku campus fenna tuli ku campus lwaki onzizaako omwana omuto oba alina byakalabamu byotalimu okitegeera nemanya nti kati kalina byekamukola bakola batya oba akusinza ensumika oba bati oba something like that. Yeah. Nemanya nti okay senior 6 children ansinzeeko it is okay akatunula eri neka nemanya kale ekyo kigenze n'abalala bangi lisiti yange ngimanyi naye lwaki ngikubuulira yonna ojagaza ti bw'ogenda kumbuulira eyo nze simanyi omanyi lisiti yo anti kuba sirina olimba muvubuka olimba sirina lisiti olimba lisiti yange ngimanyi naye ebiseera ebisinga ku kampasi mulina nnyo embeera egamba mbu kanfuna omusajja alina ssente asobole okumalira ku bizibu byange nawaaba mufumbo nogaa kati nze kyennina kyengenda omuwa kati ye alina ssente kanze muggyeko nange nnina kamukoleko babikola kituufu naye nze sikisobola ekyo kubanga mu bulamu njagala nnyo reciprocation njagala nnyo ekyokunkola kyebankoze like ekyokunkola kyenkoze omuntu bwe mba nkoze kino naawe bw'okinkola sijja kifunamu buzibu osagala kunnyendako siyenda kati saagalira ddala kintu kiyitibwa kunzibako musajja kati kyekyo sisobola kwagala musajja w'abandi kampasi tewafunayo agamba ekyo kigambo nze ngenda kuwa ssente nga yiyi nakati ne kati wawa agamba ekyo omusajja yankubira ne mugaasebo nze nina omwami gwe njagala oba muvubuka oba mwami nze wange mwami nagamba kasajja kati nemugamba kenjagala yali akamanyi abantu abasinga bamanyi bawange nemugamba kenjagala nagamba kale kiri fine nange nsobola okubeerawo olina omukyala olina abaana abamu n'okuba bayinza obba bwe baba tebanenkana banaatera okunenkana oŋŋamba osobola okubeerawo kuki ndeka bu kati kyabbeerawo gaa neesonyiwa ssebo ndaba bulabi yapowa neesonyiwa tebapowa awo tebapowa paka kati akyalemedde tebapowa kubira essimu ku makya mutuntu olw'eggulo tebapowa naye kiba eri muntu kwebeereramu ebyo ebintu simanyi but bigoberera oba osobola okwagala bbaawo omuntu nga tobiriiko notuuka naye mubukulu kakampasa ne kakukigomya kakwagalira omusajja kakulira ssente zammwe zonna olinga ngamba kyosabirira kali akasiniya 6 simusabirira kibi kuba naye bakwana mukwana olezemu kasanga saamumanya naako just omusajja yaŋŋamba nafunye omukyalo omupya nomubuuza saabimubuuza yaŋŋamba nafunye omukyalo omupya gwenjagala era alina ku ssomero ererere neŋŋamba otyo kaali nosobokamu ku buziga aba maziga bamugamba bibikomawo nze negayira omusajja olako kyensobodde bw'oba onjagala ojja kudda oba toyagala kiri fine nkolako kyensobodde bambi sikaka nnyo mbeera katono wakuma naye ebbanga lwenina ebbanga liweze leka ebbanga liweze tagiragiragyo azungazunga amanye munda ne wabweru manyiko kyemmanyi mulatononoza
nze sinonooza sobola nakebera ssimu. Kyali badde kirungi okubeera ne password yange nga tweyagala. Kiba fine oba ogiŋŋambe. Oba togiŋŋambe sina kyenjagaza ate neerabira mangu nsobola n'ogyerabira. Nti ngenze kunaaba kasuka nkubire mu WhatsApp. Nze nenoonyeza amaziga agange nze kennyini. Sisobola. Abakebera mu WhatsApp z'abasajja yeenoonyeza amaziga. Omusajja katungulu. Olukitula mu kubaka. Wallahi bw'aba si mwenzi aba alina kyeyakwogerako ewakyaliwo ekijja okkuluma. Essimu y'omusajja ki? Katungulu. Olugitunulamu gaba maziga. Essimu y'omukyala kambe togikwata okejja kusala. Njagala ndabye bayogera. Nze yange esobola okukeberebwa. Terina buzibu. Naye banna bali okubawa amagezi. Banaye temukebera masimu. Mutuyambe! Temukebera amasimu g'abaagalwa abamu. Naddala abakazi. Abaana abasajja bagumu naye abakazi ogenda kebera essimu weezaalira ebizibu. Mukama kyatakulaze kireke gye kiri. Toli explorer, lwaki oyagala oku-exploringa? Nanga musajja mwagala nnyo njagala. Omusajja mwagalire wooli. Okisussa. Ekigendererwa kyo okuyingira TikTok kyali ki? Okujoininga TikTok. Tewaali kigendererwa ky'amaanyi. Nali nkola just video zange za bulijjo just for fun. Shali wange n'angamba ojja beera nno TikTok amulina bandaba bati. Sisobola. N'angamba ojja sobola nemugaa sijja sobola. Nanneesibako. Nentuuka ekiseera. N'angamba kati enkya ngenda kukwatayo video. Nemugamba naye ebyo ebintu byammwe ebyo. N'angamba TikTok erimu ssente. Abaana bakola obulamu, abaana bakola ssente. TikTok efuna. Namugamba Shafiiki, TikTok eyo totawaana. Enkeera nali na ku mulimu nankubira n'angamba buli wali mugamba ndi ku mulimu n'angamba jangu kowa nini Makerere kati nemugamba sijja. N'angamba jangu kati just tugenda kolamu video ntono. Negenda nankwata video ne tuziteekayo ekyo ekiro kyennyini anti n'afuuka anti ku TikTok neempulira essanyu. Tomanyi essanyu libeera awo. Nempulira essanyu bambi nensanyuka. Wiiki yennyini nefuna endorsements ne zitandika oyingirawo that very same time. Nagamba olaba kati wali oganira bwire bwekola TikTok. Nagamba TikTok erimu ssente, TikTok esanyusa. Nti wentandika okola TikTok naye nga saalina kigendererwa kiri awo nze I just do things for fun. Kati saa zino era ekyali ku kiri oba gwasalawo ogufuulenga mulimu nga banna abalala. Sisobola gwemirirako nti mulimu. I just do things for fun. Omulimu bwe gujja well and good. Naye nga abagufunamu ng'omulimu gye bali and it's good, it's working for them. Kibakolera kirimu ssente. Naye kati nze sobola like wendi sisobola gwemirirako nti mulimu. So kambi byonna ebyetaago nina bingi. I have a very expensive taste. Njagala ebirungi. Kati mba nina okukola omulimu ogwa ddala kubanga TikTok eyo osobola omalako kati osobola oyita ku page yange n'olaba video mmeka eziriyo ensasulire like ng'oba kalango oba nti luyimba lwa muntu nti nawe promotinze video mmeka. Kitegeera kati omanya nti nno si buli lunaku nti ityolakidde. Olunaku lugenda kujja wiiki egenda kuggwako nga tofunye endorsement onookola ki? Okusalawo osobola oyiyayo ebirala. Ky'ovola siva ku mulimu gwange gwenkola kuba TikTok yansanga nkola tegenda kunzija ku mirimu gyange. Abalala babisuulawo. Kituufu naye agenda obisuulawo ng'alina oba next year oba ng'alina plan gy'aluse naye nga nze sisobola nze omuntu. Bano ate banno wazanyanga nabo obusikiiti bo bakusanga. Tukola program. Otumanya nti ku lunaku bwe luti tujja shootinga nga tushuutinga. Wakayitayo emyezi bange 3 nga sirabayo. Myezi 3 mingi. Olinga agamba okuva January tekisoboka kebera bulungi TikTok byo tekisoboka. Nziremu nnoonya. Nga ne juzi waneno bataddeyo video nga mwezi.
Anyway, it's not a must that nino zibeera ziri video zaabwe oli content waabwe bo bazanyi nze ndi muyimbi wa ku app tutula mu nnyimba kola challenge ube emikono kola otya bo bazanyi content waabwe engeri gyali content waabwe ndowooza kati bakuwayo kasente kisinziira kubanga bwe ngamba nti bampe sente nti hello Angie jangu obeereko mu video yange mukulu ogenda kunterako bweziti nange bwe namwetaaga obeera mu video yange ajja kunsaba sente so tuba tetukoze mukwano tuba tukoze business there is no friendship there ekyo kiba tekikola naye bw'aba afunye nga letse kalango yasobola okuwaayo zaakuwadde naye nga it's not a must bw'oba okyagala nga must osobola omugamba n'omugamba kati ojja kumpa sente naye nga nze sisaba muntu sente ze ate nabo nga si kyekintu kuba ye aba akukubidde nga kyaliiwe singa business partner soba tosobola muzzamu ebyo tuganya okukola emikwano tufokasinze nnyo ku kisente kirungi kati kirungi okukola emikwano lwakuba ate oluusi kibi mu bantu banene abali ku media kibi especially abayimbi ba TikToker n'abantu abalala kati yo omuntu ojja ngolooza I'm going to be your friend ne bwemba let's say kati ng'omuyimbi ne bwemba naali ku charges emitwalo nga 2 nkusaba emitwalo 10 nga kyali wange ate ye asigala kulaba nga fani munnange aba takulaba nga mukwano gwe bwe buzibu obuli awo ntosobola okukolera omuntu ekintu nga kyaliiwo n'otuuka omugamba ye akolere nga kyaliiwo ne kigaana oyogedde ku kya media nakulabako ng'oyingidde media agiyingiramu nga abisoma sibisomangako nze nasoma ICT ki ekyakuleeta mu mawulire ate passion oba wali oyagala kulaba ku baserebu passion baserebu balaba teri atayagala balaba naye passion ani yasinga ennyo okukusikiriza okanga okiyingiramu mwami Rwanga Douglas Rwanga kyova tomuvaako oli kitange kati yafuuka kitange kuba gwe nalabirako ebyo ebya media ate era njiyingidde yampa advice nimugamba kati mpulira wano nsobolawo naŋŋamba otojja sobolawo lekawo mpulira wano nsobolawo ekyo kikole booti ne booti ne booti njagala kukola kino ekyo oyinza okikola booti nofunamu kino try this way kiki osinga okwenyumiriza mu Douglas ali very parental alinga omuzadde ate mukwata mpola ekintu akiwa obudde takipapira omuntu atamanyi Douglas Rwanga amulaba obulabi wali nyinza munnyonnyola oti nagagaa kati nnyonnyola omuntu gwe bayita Douglas mwami wange yali down to earth muntu mukakkamu ayagala nnyo obuuza ebibuuzo tayagala mubuuza naye nga mukakkamu he is down to earth and a very friendly person n'ekirala ali very understanding and I don't know amanyi kale engeri gy'okukwatamu buli omu amanya nti kati ono omuntu aliwo atali short tempered nja mukwata bwenti ono omuntu ye obwongo bwe alowooza ng'omwana omuto tugenda muyita wano bwekito tali mu mbeera zagamba mbu engeri gy'oli muwala nga omanye ebintu bya media n'ayagala okukozesa ekyo because olina kyoyagala omufunako sikirabanga nako I've never even had any kind of story like that about Daaga yanembesa ekibatu ekisoboka era alikyogera ndimanya muyaayi muyaayi ennyo Daaga muyirawo omubiri kuba kati olinze nkugambye oli yafuukira ddala kitange bintu ki omuntu byatamanyi ku Daaga ebisobola okugawanira emunyiiza ebisobola omunyiiza simanyi munnange kitaawo simanya nti kati kitange naye si daddy nkitegera kyogezaako mumanyi naye simumanyi nyate kale tayagala bintu oba anyway teri muntu ayagala muli naye ng'ebimunyiza eby'amaanyi simanyi anyway
Mwami lwangu oyo simulabanga nako ng'anyiize. Anyway, ayinza n'obbanga namulabako ng'anyiize naye nga simanyi nti anyiize. Daga Eva buli omusanga aba aseka. Thank you. Kati kyova nange gambye simanyi. Nze lwe musanga munyumya kimu bibiri n'aseka. Oba muntu wa lwali abantu abatera okuwulira just mukakkamu ate amanyi okuhandolinga abantu. Naye nga simanyi. Anyway, engeri gy'ali mu position eyo nti atunuuliddwa abantu just amanyi engeri y'okwekwatamu. Oba obusungu obwo kati nze manyiiga. Ate bwe nnyiiga bambi mba nkiraga simanyi kweka busungu. Kati singa nze nali mu position eyo singa nze nabakubakubadde abantu mwe singa nabayisayisaamu dde eggaali era Mukama alaba ebinaabuuka n'abimma ebiwawaatiro. Essomero lye litya ye? Sibbi ddungi. Basomesa abaana DJing nange gye nkolera. DJing, geography, graphics, ICT, journalism, n'ebirala bingi tugenda tutereezaamu nga tweyongerako. Yes. Purple Skills Clinic Foundation. Kiki osinza ofuna ku Daaga? Magezi. Kyosinga omwenyumirizaamu eki? Omuntu okujja n'akuwa ssente n'omuntu akuwa amagezi. Ompa amagezi kuwa ssente zijja ne zigenda ate ssente bakola nkola. Naye omuntu amagezi g'akuwadde gakusigalamu ate naawe oba osobola ogagabirako abalala. So it's better to get knowledge. Kanyigiriza mukulu Daaga. Katunyigiriza ffe abakozi be. Just kyemumanyiko mukakkamu ali kati ebirala simanyi. Tanyigiriza bambi. Ki ekyagoba mu field? I had a lot on my table. Natuuka ne kisooka ne kiba nga kingi nina obeera ku mulimu. Field jjukira bakubira anytime. Oba okyali awo nti ate gundi yalwanye ne gundi. Oba okyali awo gundi yakoze kino. Ne kibikaminga overwhelming nga byonna kati sikyasobola bikola. Naye kyali wano. Kiba tukyayitirira. Kiba kiri buli wamu. Kiba kuggwa okwekomako. Lwaki abantu balowooza entertainment eno yekyasinza okubaamu ebibatu ebyo? Si bwe balowooza ge mazima. Tokimanyi? Entertainment? Tokimanyi? Kyogamba ababooda tebalembeka? Tokimanyi? Mutuwaayiriza. Tetubawaayiriza. Okumanya nga tetubawaayiriza. Omuntu wa entertainment ye muntu agenda okusanga almost everywhere. Owa booda ogenda mulaba leero togenda kuddamu mulaba. Owa taxi ojja mulaba leero togenda kuddamu mulaba. Nokimanyi buli mulimu waliwo just lwakuba mbu eno kamera nnyingi. Ne buli mulimu waliyo ekibatu kyayo. Si lwakuba nti kamera nnyingi. Yes, buli wamu waliwo ekibatu kyayo naye si lwakuba nti kamera nnyingi. Kati emabegako awo before entertainment nga tennayingiramu kibatu ky'amaanyi ekyo kirabibwako. Emabegako awo abachapati, abataxi n'ababooda be babadde basinga okulembeka ekibatu. Bali baddiya be babadde bakwata ekisooka kati mwabakuba ne mubajjawo ne mubasuula obawa kati mmwe mulina mu nnamba 0 si 1. Muli mu nnamba 0 si 1. Mutuwaayiriza. Tetubawaayiriza ge mazima. Booda taxi chapati. Mwabajjawo entertainment kati mmwe muli ku top. Muli ba top dog. Okoze otya okwekuuma gwe nga gwe omwana omuwala? Omanya ky'oyagala n'omanya nti omusajja ono ajja kugamba I'll give you this, I'll make you famous, ajja gezaako tagenda kikkolera really ate era ne bw'anaakikkolera it's not going to last anyway. Ensonga gwe kugamba kankole nnyo. Njagala nnyo ssente ezange ku bwange ntya okunnangira kale ntya n'okuswala. Lwaki ddala mu sayizi yo bo balowooza mbu focus alina kufuna kisajja kirina ssente kimuwe. Eba mindset. Oluusi naffe tetwagala kukola. Nkola buli lunaku naye nkoowa. Oluusi ne ngamba bannaaye oba mbiveeko. Kubanga abivaako n'otandika okwagala ssente. Njagala ssente bannaaye ezo. Kati ngamba waaye ka ngende nkole.
Kati obutaagala kola oba bukireeta nagamba nti oli gundi yankwanya agenda kumpa ssente kangende nze ngende n'oyo anti ogenda omaliriza nga olina owa rent, waliwo owa makeup, waliwo akola kaviiri, waliwo akola ku byengoye, waliwo akola ku byendya ne transport. Bonna ng'obajjamu. Tobimanyi? Balabala tebatumanyi nti nno mu kwegatta omwo mulimu ki si AIDS yekka. Omuntu asobola n'okuwa ebisiraani bye. Oba abaana ebyo tebabimanyi ndowooza. N'abalala mufokasinga nnyo ku kimu. Tonfunisa olubuto. Ate bw'atakufunisa lubuto n'akuwa siriimu n'omira empeke buli. Bannange nze ku ngeri gye ssaagalamu ddagala. Mala nfuna siriimu bagenda ffa. Basaagala mmira ddagala. Basobola n'okumpa eri omutwe nga kituufu gunnuma n'endimirako leero n'enkya n'embita. N'ekirala ebyo ebintu like people just don't know naye nga people transmit a lot mu by'okwegatta. Mulimu like bad omen. Babiyita bikolimo ebisiraani. Oli akuteekako ekisiraani kye. Nolowooza ffe tetufokasinga nnyo kugamba lubuto na siriimu. Ze sibyendiko anyway siriimu tuwa byakwegatta. Anti ngamba gwe tokiriimu naye abawala bo balowooza mbu kasa sifunye siriimu na lubuto oba kirina ssente kijje. Anti mindset erina okukyuka. Ne bakola batya? N'akimanya nti alina okukola ssente ze. Kati ezo omusajja zaakuwadde bwe ziggwawo kimanyi oba olina kuddayo ewuwe oba ofuna omulala. Kituufu. Bo n'obafuna mpaka ddi. Ki kyokubiriza abaana bawala abali naddala abali emyaka gyo? Tukole ssente bannaye tuve mu bye tulimu. Omuzannyo omungi gwe tulina tulemeddwa okukola. Tukole ssente ate baako ne gw'oswalira bw'oba gwe tosobola kweswalira nti otya okuswala swalira maama wo oba taatawo oba omuntu yenna alina gw'osobola oswalira. Tetulina be tuswalira? Abantu abasinga tebalina be baswalira. Agamba nze maama wange ne bwandaba nga nkola kino tafaayo. Owange akulaba ku TikTok nakubira essimu nakugamba leero eno vidiyo gye wakoze sigyagala. Byemu ebisinga okutiisa okukola videos oba ez'obwereere oba okukola ki? Ez'obwereere nuzi. Tobiraba oli najja ku live nga yambadde nnika na kaleega. Kati ekyo just kiba kikula kya muntu baba bakuza si bulungi. Baba tebakuza bulungi kati ate okujja ku live ng'oyiyi kiki ekyo ky'oba oyolesa. Togamba abantu twakalaba. Bw'atunda ayolesa. Yamazaawo bamazeewo naffe tujja kumazaawo mudde waffe. Nga tumaliriza mu bulamu obwo kintu kye kyali kikkalubiriza. Bingi. Nga? Okunkalubiriza in what caliber like mu ngeri ki? Oba mu bizinensi oba mu life gy'otambuliramu. Ebintu bingi ebitukalubiriza. Abasajja abatukwaniriza ekyo kimu. Waliwo abantu abalemesa bannaabwe. Ye nga tagenda kifunamu. Kyakulemesa tagenda kifunamu. Nkufuna. Tekiina we kimukwatirako naye n'akikulemesa just nga tayagala obeere nakyo naawe. Ekyo kirala. Embeera y'obulamu. Nze ndwalirira. Oba naye ndwala. Waliwo we ntuuka nange ne mpulira nga neekooye. Ekyo kirala. Okola otya okuva mu eyo embeera? Obeerawo bubeezi oba olina ggumwa. Nenduza n'abawala. Bw'olwala ospendinga nnyo oba olina okuguma omanye nti kati ndwadde I'm spending money I need to earn nzizeewo. Kitegeeza gwe mu opipi olinga agamba abawala balekerawo fokasingako kulowooza mbu omusajja yalina okumuwa.
Simanyi nze nasabiriza musajja ssente ze. Yeekolerera akasente. Buli omu akole ssente ze. Temuyina kibagatta kiri awo ky'amaanyi. Kujjako okuba nti mweyagala. Tewali kibagatta ky'amaanyi. Kati lwaki muba buli omu atunulira ssente zaamu n'olwo bwe munaazaala omwana. Munaakola mutya? Ng'olina okugenda mu mansioni ye eri. Alina okugenda mu mansioni yange. Ekisinga obulungi kasobera ne mu mutima gwo kyolina kyokkirizaamu. Mashallah. Ojja mmala okituukeko. Oba ekirooto wakivaako. Sobola kivaako nze. Sobola kivaako ekirooto kyange. Kalowoozi ki kosobola okuwa abaana abawala nga tuva wano? Baddiya mwekuume tukole ssente zaffe. Lwakuba ate bw'okola ssente okimanyi abawala abasinga bwe bakola ssente alowooza ku independence. Omuwala bw'akola ssente ye alowooza independence. Ate ekikyali ku musajja, omusajja bw'akola ssente alowooza kufuna mukyala, kuzaala, kusettolinga. Kati ate ekyo ndowooza kye kisinze n'oleeta obuzibu, kye kireeta differences. Bw'ofuna ssente ate teweefuula nnyo independence. Genda ofumbirwe. Live a happy life when you still can. Ate ddagala nga mugamba ki? Yebale kutubeerera easy to reach. Yebale kubeera muntu mulamu ate yebale kubeera bannaye Oluganda. Thank you for being who you are. Obubaka bwe bumuwe mu bulimi otugenda kukaluubiriza. Thank you for being who you are. Thank you for being such a good person, a parent, and a very kind person. Please keep being like that. We truly appreciate. Fenga fa abana bo abakuyita papa. We truly appreciate. Ekitegeeza amuyingira mu muyingira. Lwaki oba omugusha? Gwe oli omwami wankizo nnyo mu Uganda. Wankizo nnyo mu Uganda, what do you mean? Bwaba talina kyakoze. Ne bwaba alina kyakoze. Like, musobola okigonjoola. Wali ofunyeko ku story yonna emuyingira n'owulira nga eringa etuuse ku ggwe? Sagala nnyo omuntu atotawinga muntu. Omuntu omutotawinga psychological. Nze mbeera wano ne ngamba naye olaba basobodde okugamba nti nno Angi yabbye. Ne kinnuma. Kati olwo oli kye bamwogeredde. Ekisembayo okkiririza katugambe jingiwu boyfriend wo. Okkiririza mu jingiwu boyfriend wo okujja ewuwo kwawe. Kiba fine. Kiba fine. Nga si yasasulawo. Kiba fine. Lwaki aba alina obbanga yasasulawo? Anti awo obuvunaanyizibwa buba bunenemu. Kiba fine. Gwe wuwe gwasasulayo lwaki ogendayo n'obeera? Kale nze wuwe nze asasulayo lwaki mba gendayo n'embeera? Mbu kikakata ku musajja. Nga kimukakatako kitya? Yakuzaala. Boyfriend. Kimukakatako kitya? Singa yali taliiwo. Waatali. Tobeerawo. Obeerawo. Lwaki oba omuwa obuvunaanyizibwa? Oba olowooza ye talina baaluganda. Okimanyi, okay, nze abawala, before you look at your man n'ogamba nti kati ngenda musaba kino nakiri, tunuulira nti alina abooluganda, alinayo bato be balina okuwa ssente, alinayo maama we gw'alina okuwa ssente. Bannange, be considerate. Transport kyo kiri kitya? Buli omu akole ky'asobola. Nsindika transport njije. Oba toyagala kujja sigala ewuwo. Tokikiririzamu omuwala okugamba omulenzi. Oba toyagala kujja sigala ewuwo. Mpozi nga tomulina tekirina bba kya buli lunaku. Mulimu oli nga ye oba oyagala omuwala asindika transport. Abo oba toyagala kujja sigala ewuwo. Si byampaka. Omukulu alina gwe yawa ekiwaya. N'amuluma. N'amuluma. Lokera oli transport w'abagenzi. Bibaawo. Bibaawo. Nze nange ndiira ddala transport. Olwaki oba omuntu? Ongambye nkusindike transport. Oli bba wange lwaki oba ompa transport? Ate badaye basajja bambi woba oliyo nga nakkuula sorry.
Sorry, naye bibaawo. These men keep thinking, oh, omuntu onsanze nkugambye nina omusajja wange naye weefula nti osobola obeerawo wenkuliira ssente yo ate ng'oba tolina gy'ogenda kuzza ate tolina kyojja kunkola. Gambye nina omusajja onneesibyeko sobola olya ssente zo ate nga gw'olowooza bambi okyankwana kumbe ndi mu kulya ssente zo bwe ndaba nga zikuweddeko nga nkwesonyiwa. Naye omuntu yalitandikidde mu ssente mmeka okuwa omuwala azze bwe mulaba? Kisinziira z'ayagala omuntu oba kisinziira ku nfuna ye. Oyinza okugamba nti mu nnyumba olinamu emitwalo 10 era z'oyagala owa omukazi osigaze nti. Naye kati omaye kinsesezza. Abaye. Fite lite 15. Byo Bad Black bye yabagamba omukazi yenna bw'ogende wa bbaawo ne mwerabako ne mmala okwegatta n'akuwa ssente oba oli malaaya. Yamuwa 15 transport. Yali alagawo. Naye nno ne jingiwu tasobola. Kibi nnyo. Kibi nnyo bannaaye. Jingiwu tosoboka. Ne wamwana wamu neffite. Tuli mu kunyumyamu just. Tosoboka ssebo. Tunyumya ebyaffe. Jingiwu omunyizizza. Sibwa. Badaye mwebale kubeera ku program ya Mwami Masembe. Thank you guys for watching. Subscribe to his YouTube channel. Please follow me on my TikTok, my Instagram, and my Snapchat. You can add me, Possessor Angie256. Yes. Thank you for loving me. Mwebale kuwagira industry temujjanga okwo. Musiibe oba musule bulungi. Mweraba. Naye bagambe tebafunamu byakuvuma bafunemu kyakuyiga. Temufunamu bya wamma ne bwe mufunamu ebyokuvuma. Buli omu n'endowooza ye togenda kaka abantu kutegeera. Buli omu funamu kyofunyeemu. Tusinkana omulundi omulala. Jingu yanyiize olw'okumugambako amazima.